Olwannamutikko w'enkuba afudde ensangi zino mu Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo, obukyafu bweyongedde nnyo olw'ensonga nti emyala egiva mu bitundu eby'enjawulo gisombodde Kazambi ne Kasasiro omuli ebiveera, ebicupa awamu n'ebirala bingi. Abamu ku batuuze b'omu kitundu kino eky'e Kawempe okubadde ku Zamiro Kasibante agamba nti abakulembeze be baalonda be bavuddeko kalumanywera olw'okwesuulirayo ogwa Naggamba mu kukubiriza abatuuze okuyonja n'okukola bulungibwansi mu bitundu mwe bawangaali. Ekisingidde ddala tuleetera embeera ya kasasiro abakulembeze be twakerekye ne tulonda. Tebafaayo kulabika nti bakubiriza abantu kuyitamu kasasiro mu muteege wano, emmotoka egenda kujja lunaku Weeruti etwale kasasiro. Muba nga tumaze kwekubirako omulaalo tebayinza kubafaako. Owola kimu babawe kimu banira mu kanso ne baddeyo okwebaka obwebasi ne balinda misaala gyabwe ne balya naye nga abatuuze ababalonda tebabafuddeeko. Naye ng'okusingira ddala abakulembeze be twalonda okuva ku ssentebe w'ekyalo yome yali badde asinga okunga bakansala kasasiro avudde atya mu bantu emyala gizibikira bigambo obukyafu butususseeko. Era waliwo twakubirizaako okuba nga tulaajanira omukulembeze w'eggwanga lwala kyekimu era ekirwadde ky'Ebola bwe kyagwa mu bantu ne batukubiriza okuba nga tunaaba mu ngalo okulabika nga twetaasa obutafuna kawuka. Kati era kasasiro oyo agenda kuleeta Ebola oyo okuva mu bantu era ekyo kyalimu kyakola abantu b'e Mubende e Kassanda okulabika nti n'abantu bayisibwa bubi ku mbeera ya kasasiro. Naye singa batuyamba ne bakubiriza nga bayisaamu ebizindaalo ne balaga abantu be balina okutuuza kasasiro nti emmotoka egenda kujja lunaku Weeruti basobole okutwala kasasiro oyo, tujja kubeera bayonjo ng'abakulembeze nabo batufuddeko. Ensonga yaffe okumalawo kasasiro, ssentebe w'ekyalo asobole okuba ng'akunga abantu alabike nti nno afaayo nnyo ne ba difensi okulabika nti nno kasasiro ono aviibwako ku bantu ng'asobola okutwalibwa mu kifo walina okuŋŋaanyizibwa nti asobole okuba ng'atwalibwa gye bayiwa kasasiro. Tujja kubeera nga tuli bayonjo. Bwe bumu abakulembeze okubadde Defense w'e Kawempe mu Corner Zone ye obukyafu abutadde ku bantu nti baayise bassemugayaavu obutafaayo ku kasasiro nga bamala gamusaasaanya we basanze. Amanya gange yenze Sejinja Paulo ye Defense wa Kawempe Corner Zone. Obukyafu wa kasasiro mu kitundu kino buvudde ku bantu. Abantu tebafaayo ku kasasiro. Oli akwata kasasiro n'amuyiwa mu mwala n'aleeta obukyafu. Omwala guzibikira amazzi gadda mu bantu. Abantu bafuna endwadde. Obukyafu ate abantu ne tubakubiriza tubagamba waliwo ebibiina ebisasula okutwala kasasiro tebakkiriza. Ye wagira ng'akwata olukumi nga luwa omuntu amutwalewo kasasiro olumujja wamujje obamuwadde ssente atambula katono ng'amusuula awo. Enkuba olutonnya ng'agenda myala nga gizibikira. Obukyafu obwo. Nabaddala kasasiro oli wambiwa mwana guzibikira. Amwala ogwo guleeta amazzi ogenda mu bantu. Abantu bafuna endwadde. Basobola ofuna okuddukana, basobola ofuna emisujja. Kale bwe buzibu ng'obukasasiro bwaleeta ddala mu bantu. Abantu bafa okulwala. Ng'amaliriza kubiriza ebitongole ebivunaanyizibwa ku kasasiro okukola obutaweera okujja nga bayita mu kitundu ng'abantu babaggyako kasasiro. Agasseeko okuwanjagira abantu okufuna awantu awatuufu we balina okuyiwanga kasasiro awamu awo kisobozese abamutwala okumukuŋŋaanya obulungi. Naye funa tusaba ekitongole ebya kasasiro biyongere maaso n'okulumba nyumba ku bantu naye bajjako ssente balina twalya kasasiro. Nga tusaba ne KCC nayo okuteekayo ebifo ebyo eby'obwereere abantu abatasobola kusasula ssente ezo nga basobola okuteeka nfo ya KCC. Era nze tukiriza abantu bange nambagamba abantu abalona kasasiro mubaayo musiro 1,500 temuddamu bawa okwewala obukyafu kuba w'omumuweera atambula katono ng'amusuula mwala oba ng'amusuula emabbali w'ekkubo. Obukyafu obujja kudda butulwaze. Mujje musasule ebitongole
kasasiro bitwale kasasiro n'endwadde mu kitundu n'obukyafu mu kitundu n'okuzibikira emyala. Tukimanyi obulungi nti obukyafu ze zimu ku ndwadde namuta ezitutawaanya. Kale nno abantu b'omu Kawempe twandibadde twekolamu omulimu ogw'okuyonja ekitundu kyaffe we tubeera n'okukola bulungi bwansi nga Ssaabasajja Kabaka bw'akola ng'atukubiriza okukolanga bulungi bwansi. Nze Ssekitoleko Frank ku lwa MRU TV wano e Kawempe.